Beyond the newsroom, where untold story is revealed. BTN Media Beyond the Newsroom. Omukutu semakutu ensonga semasonga wetugendera maazi n'okubeera nga tuzisoosootola. Wano nno wensinzire okubeera nga mbeebaza olw'omulimu ogwo ogw'amaanyi gwe mukola ogw'okubeera nga mutugoberera entakera. Kaakati n'olwaleero tugobye bumale ate twegolodde bwantogo boolyawo obwe muli bufa ennyingo. Munzikirize ate mbategeeze nti Honorable Nalukoola kyagenda maazi n'okukola omukyala amanyikiddwa nga Faridah Nambi bamutira miguwa mu koti jukira Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the Newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 45 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. Jukira nti Nambi Faridah omunakibiina kya National Resistance Movement NEWSROOM yavaayo n'asooka agamba nti omusango agujje mu kkooti tagenda abeera nga awaaba n'abanga akkiriza ebyava mu kulonda ate kyalwadde n'addayo mu kkooti n'agenda maaso n'okubeera nga awaabira. Kaakati essaawa etuuse nga n'abajulizibe batandise okumwevaamu mu kkooti katawo ono azirike nkugambye amaziga agajjudde kkooti olunaku olwaleero. Byonna mbikuleetedde ngendagenda maaso n'okuba nga mbikuwa ye kanso Elias Luyimbazi Nalukoola awaga era yeebaza bannamateeka bejjukira nti Council Elias Luyimbazi Nalukoola ya employing legal companies oba law firms ziri 9 genda maaso n'okubeera nga zikwasaganya omusango guno ezijjudde mu balooya abawerako abasuuka mu 18 nga bonna bali ku musango gumu gwokka guneeno. Kaakati nno wonno njagala tugende maaso n'okubeera nga tubaako wano we tutandikira then olabe balooya bya Nalukoola bye boogera then kwoteeka Nambi naye n'obwombeefu bw'ekika ekyawaggulu nkusaba video sooka ogimpere like bw'ogiwa like ojjaba onkoze bulungi nnyo nnyini ddala ate era mu ngeri y'emu njagala ogenda maaso n'okubeera nga nkusaba munywanyi gwatanaba subscribinga nga gwe munooni gwe ogusosola ba video zaffe muganda wange subscribinga ku mukutu guno tusobole okubeera nga ate tutambulira wamu n'emboozi ezijjudde oba oliawo ate ebinnonogo ng'ozifuna. Njagala tusookere wano eno ku speaker Anita Among owulire ebigambo bye yayogedde bino kati nnyo ne Nobert Mao then twesoga ensonga za Nalukoola. Wuliriza. Honorable Mao, the issue of Eddie, who? Madam Speaker, we are over 45 million Ugandans, and every day there are many infractions against the law. People are being killed, people are being robbed. It doesn't mean those who break the law are above the law. Thank you very much. Thank you. Baganda bange bannayuganda bagenda maaso n'okundaba tunuulira facial expression ya speaker Anita Among, but for really these people are not human, are human. Kubanga ekyamazima bw'otunuulira facial expression n'engeri gy'atula Eddie mutwe, you know. Lwaki bannansi abantu baneno bo bwe babako batuuse bawulirira ddala nga okubeera mu kalyako obuntu babeera bubi. Kaakati nno ye nno Minister wa Justice amanyikiddwa nga Nobert Mao owa kungulu green munda yero yagenze maaso naye n'okubanga ategeeza imbutuli miliyoni 45 ez'Abannayuganda era nga wali okumenyebwa kw'amateeka n'engeri gye bagenda maaso n'okwasaganyamu abantu nga abamu ku abo bagenda maaso n'okuttibwa n'ekyaha kyavadde agamba nti abo abamenyi b'amateeka tebali waggulu w'amateeka. Azini alaga nti Eddie Mutwe mumenyi w'amateeka era ne gyali agwanidde okubeera nga ali eyo gyali. Naye ddala bino tuli bikomyawa anyway kyannaku nnyo annyini ddala. Kaakati Nambi kimuweddeko nga bagenda maaso n'okubeera nga bakola kye bayita cross examination. Omanyi omuwi w'obujulizi mu kkooti bwe bamuleeta waba wakadde k'abalooya bona okumusoya ebibuuzo okukakasa nti obujulizi bwayogera butuufu nnyo annyini ddala.
otulemesa otyo okubuuza abantu bano abatuwaayiriza otulemesa otyo tubabuuza ebibuuzo obwenkanya tebupapirizibwa newankubadde obwenkanya tebusaanye kulwisibwa kiki ekisiriira ekitulemesa okukunya abo abatuwaayiriza nsonga kijoowa tuleke tubabuuza ebibuuzo tulagawa leka obwenkanya bujje lwaki otulemesa lwaki obaggalirayo tuleke tubabuuze ebibuuzo wattu tubabuuze lwaki batuwaayiriza tubabuuze baleete ensonga lwaki batuwaayiriza lwaki gwe omulamuzi otulemesa obabuuza ebibuuzo nze sirina kubeera wano kwewoomyanga obuyinza bw'abantu b'Kawempe North babufootola naye akaseera kano kabadde obaolyawo ngambe kannaku eri Nambi kubanga balooya be bagenze maaso oba abajulizibe babatadde ku nninga mwana tu nina n'akatambi wano akalabiseeko nga Nambi ayoya kudduka buddusi kooti yagende maaso n'okubanga agifuluma wabula azikiriza nsooka enkuweeko ko wano kati olabe nga kooti bwegenda maaso n'okubeera nga ate ayitambula sooka owulirize ebigambo bino nga omukyalo n'akunnyonnyola awo obujulizi agamba mbu nze nawulira balina ebintu bye baleeta ulira Iye mbuyina naye wano saze nabo. We don't have that evidence here. Toina ya bujulizi wantuwaze nabo Iye saze nabo. Okay, what evidence is that? Bujulizi kyo boyina kiwandiko kyoyina ekikakasa nti oli agent wa Nambi. Appointment letter. And it was issued to you by Nambi Faridah Nambi Faridah Chigongo yajikuwa appointment letter. Iye wakitibwa mulamuzi yajimpa. Did you read it? Wajisoma bulungi nga wajikuwadde ebyalimu. Simanyi kusoma naye chairman wange yazireta n'azimpa yansomeramu ne signing. Omujulizi ono yagamba tamanyi kusoma wabula okubeera agent wa Nambi bamuwa appointment letter bwe baba bakuwadde appointment letter okubeera nga oba agent w'omuntu really as a aspiring member of parliament, how can you choose someone who doesn't know how to read to be your agent? No more appointing. Tamanyi kusoma. An illiterate person. Or kubeera agent wo ku polling station. Then how does ona agenda kukwata atya okusobola okulaba nga biri bye basomye abitegedde era n'akakasa nti ebivudde mu kulonda bye bino. Nambi ono bamutadde ku nninga okutuuka kaseera we babuuliza Nambi obukakafu bw'alaganga agamba nti polling stations 14 ezitagenda maaso na kubeera nga obaolyawo zibalibwa obululu bwazo. Yagamba obululu obusobeeyo nga mu mutwalo gumu mu kenda bwonna bwandibadde bubwe era bwabugattako ku bwe yafuna akenda aba 5+ yandibadde asinga Nalukoola. Ne bamubuuza ojjawa obukakafu obulaga nti ddala kituufu abalonzi oba obululu obwo yali namba bwetyo nti ba agenti bange bambuulira. Bwe baba bakubuulira ba agenti bo baali luddawa okukuuma results ezo basobole okujja okubuulira ng'amaaso ekirala bwe kibeera ng'ogamba nti Electoral Commission mwalimu obuvuyo mu kalulu. How sure are you nti abantu abalemesebwa okulonda baali ba kibiina kyo bokka bo bana aboona omulala opponent wo tebalemesebwa? And how sure are you nti obululu obwayonoonebwa bwali bubwo oli tiyali tabuyinaamu bululu? Ng'amaaso mwattu mpwangali abaganda bagamba maaso mpwangali nga ki ngembwe esudde ekyuma kati wuliriza ono musajja wattu yatuyanye Nalukoola yafunye balooya wuliriza. Show court the reason in your affidavit. In the affidavit, because that's the evidence you gave.
Ssebo ekitiibwa omulamuzi, ensonga lwaki omukulu yawayo ssente. Show the paragraph in your affidavit. This affidavit is your evidence. You may have thought, but in your affidavit, we want you to show court. Musajja mukulu ono agamba mu Nalukoola alina be yawa ssente ng'agulirira akalulu. Kyokka mu affidavit oba ekirayiro kye yakuba n'obujulizi bwe yassaamu tewaliiwo we baawandiika nga kwekiri. Kati essaawa y'olwaleero bamubuuza kitulage mu affidavit yo nga Nalukoola wayo ssente era nga yali agulirira kalulu. Byali bitya? Musajja wattu n'atunula ebbali eno n'eri ng'embeera egeze maaso n'okubeera nga munywanyi emukayuukira. Kakati ono omukyala ye bamubuuzizza wawulira otya nti ddala kituufu Nalukoola yali awa ebintu ebikozesebwa abantu ng'agulirira kalulu oba agulirira abalonzi. Wuliriza mbu byali biti. Oweekitiibwa omulamuzi, nali mpitawo ennyumba eri ku kkubo nga nva Sekati ngende Wande Sekanyonyi ng'abantu bali mu kusanyuka bakuba obuluulo bamukyala Kibuuka okulaba then ng'abawa ebintu mwerabira nga 13 okulonda Nalukoola. By the way, having intelligent lawyers, it's also a blessing and an advantage when you're going into a certain case. Nti okufuna baloya abakujjukujju era balina obwongo kirungi nnyo naddala ng'ogenda maaso n'okuyimirira maaso g'omulamuzi eri omusango ogumu oba omulala. Omukyalo ono awa obujulizi gwalumiriza okugamba nti yaleeta ebintu bamwaniriza ne bamukubira akalulu nti wulululu kansala waffe omulungi. Then kanso n'abuuza boogera ku kansala gwamanya otya nti ebintu byaleese byagulirira Nalukoola. Nze bingi ya kansala kizijjako kyo okukyalira omuntu wange wano mu Buganda kimanyikiddwa ng'empisa ya bulijjo bw'ogenda okyalira omuntu omwetikkire tu. Eryo lyali tulyagenda mu maaso nakubeera nga balaba kwoli. Kati gw'okakasa otya nti baagulirira mbu yabagamba bannaye nga 14 temwerabira okulonda Nalukoola. Yes, he reminded them about the elections. How sure are you nti bannaye imbaleetedde ebintu bino musobole okulonda Nalukoola? That is the statement eraga nti yagulirira. Nambi waffe abwana yagamba abakaro. Wuliriza. But he did not interfere with any of that process. Naye nga mu bino byonna byonna ebyaliwo talina kintu. Yes, tewali kyeyataataganya, just yajja ng'agamba bw'atyo abantu ng'ayitamu. By the way, who is Amanyi G'abantu? Amanyi G'abantu ebimu ku birala ebirangibwa Nalukoola kwe kuyita mu kawempe ng'agamba abantu nti amaanyi g'abantu geerage bagende mu maaso n'okulonda. I think kana tuli mu kadde ak'okubeera nga bannayuganda tubatikka ebintu bingi nnyo nnyini ddala nga Nalukoola yandibadde ne mu Parliament ng'ateeseza bannayuganda nga ku tteeka eryefudde ebbereje mu Parliament ery'okubeera nga UPDF Amendment Bill mwe batuteeredde okuba nga n'engatto za black ezimu tetugenda kukkirizibwa kuddamu kuzambala nti z'abakungu bazambalira ku masuuti gaabwe. Omuli zikawunda suuti ze baagala ogazettinga bagambe nti zaabwe z'abakungu b'amagye eya sky blue toyina gyambala eyo eyambalwa kibinja kino ye lwaki sibibawaako wano katini nnyo then yadde tukyali mu keesi yono. Kawunda suit uniform is an office working dress for the defense force as shown in pictures. Kano baganda bange kawunda suit nno gye boogerako kanjikulageko ko wano olaba eyo sky blue oyo omulaba sky blue oyo eyo mbuyu ya gundi y'abasirikale era bagamba the details of the kawunda suits are as follow. Wuliriza. The jacket is olive green for land forces, sky blue for air forces, and coffee brown for special forces command.
and the trouser is of the same material as the jacket. Kakati munange gwe buli anayambala kawunda suuti akali mu kalezo kimanyi wona aboyise bakukwata bakutwale mu kooti y'amagye orenembe n'omusango gw'okubeera n'ebyambalo by'amagye bakubuuze ludda wa gye wabijja. Kyokka nga tuli mu nsonga eziri sensitive bwe zityo eri eggwanga tulinayo n'ekisango ekifuuse ekisango. Kankuwa ebigambo bino bya Council Elias sooka nkuwane Council Elias Luyimazi Nalukoola ebino wano wuliriza. Yes, Yes, well, this trial is a rough ride. Today, the court has denied us the opportunity to appeal against its decision, which we thought was causing a miscarriage and a mistrial in this matter. We continue to have faceless witnesses. The law provides that any witness has to disclose themselves by attaching the national ID. We asked court that so many of these witnesses, if not all, are faceless. They are like ghost witnesses. Kansa Muyizi agamba nti abajulizibe Nambi be yaleese tebatadde ndaga muntu zaabwe ku biwandiiko byabwe nga tetteeka ligamba omuntu yenna anaajulira alina okwatachinga endagamuntu ye basobole okumanya ddala omuntu ono obujulizi bwawa mu kitundu wasinzira weewo era we waava. Kyannaku nti we babuuzizza omu munnange akkiriza nti ne ku polling station ye yennyini we yalondera Nalukoola yawangulawo Nambi n'aba wakubiri. Njagala nkuwa ebigambo bino bya Nambi owulirize. Olwaleero njagala kwebaza Mukama Katonda atuggyeko omugambo gwe baali batteekako tetulina bajulizi mu kusookera ddala kozi twagusomanga mu print, electronic ne mu social media ti abajulizi bano si baffe era ffe batuwanga bujulizi bazze bonna olwaleero. So ekyo twebaza Katonda olw'ekyo nti ekyo omugambo ogwo gwe bayita propaganda gutuggyeko olwaleero. Nga bwe muwulidde abajulizi abo bantegeeza nga nze omuwaabi nti waliwo ebintu ebyatambula ebisukka n'okusamba box ebitagenda bulungi ebimanya amateeka g'ebyokulonda ng'okugulirira abalonzi, ng'okubeera nti okuba campaign ku lunaku lw'okulonda, ng'okubeera nti okwata posta ey'omuntu mu kifo ewalonderwa ng'ate bw'oyogera nti mulonde ono. Ebintu ebyo nali mpisa abajulizi nga bamaze okuntegeeza ensonga eyaliwo eyataataaganya okubala obululu ekazangola ne Wambogo kwe kutegeera emisango gino gyonna emirala egyatambula. Neebaza Mukama Katonda jjo bamazeeko olunaku lulamba nga baŋŋamba olina bujulizi ki naye be bano abajulizi be naleeta mu kooti ate Mukama atusobozesezza oluusi abajulizi bagaana okujja mu kooti okuwa obujulizi naye bano babadde bagumu era nga bwe mugenda okubalaba. Naye Mukama Katonda alabye mu ggulu gy'ali. Alabye Mukama alabye. Bannayuganda ensonga nno bwe zityo ye Nambi agamba nti mukakafu nnyo obululu obutabaliwa mu Kazangola ne ku polling stations endala n'effujjo lyonna lyakolebwa Nalukoola. Simanyi oba Nalukoola alinayo balakisi emu ey'amagye gy'alina n'emmamba nga ze zaagenda maaso n'okubeera nga zisamba obululu bwa Kazangola n'okubeera nga babuyuza ne babuyiwa. Nga vidiyo ezo bwe ziriyo ku mikutu bwe zisaturatinga ng'era zikyaliyo ne kati ku internet. Kya buswavu nnyo nti tutuuse mu kaseera nga kano nga regime tekyaswalana ku bikolobero nga bino ng'era bagenda maaso n'ogenda mu kooti ne bagamba nti yanze banziba gwe ng'oli munnakibiina ekibiina ekyo kyennyini ekiri mu buyinza era nga Chief of Defence Forces nga kwoteeka ne Chief in Command omukulembeze w'eggwanga nga bonna oli wansi waabwe balemererwa batyo okomandinga ebitongole ebyokwerinda ne bijja bikola effujjo ku bannansi
instead of we baba tebabikola in favor of you. Kale ako kanaku nnyo nnyini ddala era oba osaana mwana tu oba ofunye akadde okalowoozeeko kankuwa ebigambo bya kanso Muyizi. Kyetusookeddeko olwaleero kubadde kulaga nti Nambi ne batumuwa obululu bwonna wa polling stations 14 zaakayanako nti tewaabalibwa ne batumuwa bonna n'abalonzi bonna era nga bonna tewali muntu yaffa, tewali muntu yali mulwadde, tewali bululu bwayonoonebwa, bonna ne bw'omumuwa tulaze kooti naye kennyini nti era teyandiwangudde kubanga ebyokulonda obululu zibeera numbers byonna byagasse tebigatta petition yo kyegamba nti yawangula akalulu kano awo ka petition eba ewedde ennyini atuzzeemu ng'alaga nti ne bw'ogatta biki ne bw'ogatta abantu bonna abali mu register Nambi tasobola kuwangula tusigala nga Honorable Nalukoola yakola ki yawangula. Tusuubira kitulaze gye tulaga mu maaso nti wali essuubi nti election petition ku nsonga eyo yokka tugenda kuba tugiwangula. Era agambye nti Nalukoola yagenda ku polling stations nga bwe yagenda ku polling station yagamba nze Nalukoola. Kyetusuubira nti buli mulonzi kyasookerako polling station kwe kwogera erinnya lye ti nze gundi. Yatusuubira Nalukoola sirowooza nti yali alina okubuulira abantu abali awo nti nze Nalukoola kuba kampeyini gye yali akoze era nga ye Nambi bw'atukakasizza nti ye yayogera erinnya lye ne bba yayogera erinnya. Ekyokubiri atugambye nti nno mu kalulu kano mwalimu candidate wa people power. Ekyo tulowooza mu kalulu kano tekamalimu candidate wa people power, naye abantu eddoboozi ly'abantu agambye lyaleeta Nalukoola kyekyo wakyalyogeddeko nti okwogera ku ddoboozi ly'abantu ku polling station nti ate ng'eryo ddoboozi ly'abantu people power yaleeta Nalukoola kitegeeza yali campaign. Ekitugenda kirekera kooti kubanga tukikakasa people power si byemu ku ebyo ebibiina ebyasimbawo bakandidate mu kalulu kano. Kati ebitugenda tubisunsula kimu ku kimu naye ne bw'abanga yayogera erinnya ebigambo bya kanso Muyizi banywanyi kansubire mu bifuje bulungi era mu bitegedde naye Nambi mufuna ku nsonyi kasajja bwe kaba kabakuba obululu mukkirize nti kakola ki kabakuba obululu mumukutte mumusibye mumukutte mumukubye gyati ekubye abantu be bamenye amagulu babamenye be basibye babasibye abafudde bafudde. Nina lawyer wendabidde lawyer wa Nalukoola nga questioning omujulizi omu nga mubuuza gwe ku kintu ky'owalaba nga abajulizi banna abalala tebaakiraba gwe ng'omuntu sekinomu oyagala akalulu kaddizibwemu billions ne billions za ssente ez'omwe gw'omusolo zonooneke abantu abafuuse bataata abafuuse bannamwandu ne bamulekuwa bangi olw'obululu buno era abantu abo badde bafuuke bannamwandu bamulekwa olw'okubanga gwe omuntu sekinoomu nti walaba n'atunula mpwangali awo webinzigweddeko nemba nga ekituufu bikoze eki biyipeddeko. Banywanyi munzikirize mbatere wano tusinkane mbaleetere ekiri mu Parliament Jubero Ssennyonyi abakunya kuwula batta anti UPDF amendment bill. Banywanyi mube vigilant enough ate nga twolekera 2026 yezedde nimbagaliza bimunjagaliza baana ba maama. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.